Munange omusajja Kyagulanyi musajja nnyo gwe naawakana nti Bobi Wine si w'amaanyi era mu kiseera kino si yafuga General Museveni. Njagala osooka owulire bino nga sinnaba nakutuusa ku kye tugenda kwogerako. Njagala otegeere nti olunaku olwaleero Bobi Wine afuga internet. Olunaku olwaleero Bobi Wine ali mu kukyeckyeza General Museveni mu mawanga ag'ebweru. Era ng'ekisinga okuluma General Museveni kwe kubanga amawanga ag'ebweru gawa nnyo Bobi Wine attention. Mu ngeri y'emu Bobi Wine ayingiridde paalamenti. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku paalamenti y'eggwanga eya Uganda yayiisa olunaku olwajjo. Ababaka baagaanye okuteesa oluvannyuma lwa omumyuka wa sipiika Thomas Tayebwa ogaana okuwuliriza okusaba kwabwe kuba abadde bataddeyo lwaki bagaana Bobi Wine okutambula. Nkyakwongera lwaki Bobi Wine mulalamukko si bye bibalo bya General Museveni nti Bobi Wine akukuba ku internet, Bobi Wine akukuba mu mainstream media, azanya amawulire nga mmwe ne bwe mukola mutya kubakkiriza gaana. Baamuganye okwogera juzi naye ate ne kitta amawulire agabaddewo ku independence Museveni gye yabadde ayogerera. Mu ngeri y'emu olunaku olwaleero okwekalakasa kugenda kubeera mu America ng'ennaku z'omwezi ndowooza 11 ate ennaku z'omwezi 2 okwekalakasa kugenda kubeera mu ggwanga lya Bungereza. Ngenda kuwa full details byonna nsobodde okuba nga mbikuleetera. Njagala kutegeeza nti Bobi Wine amazima gali nti afuga General Museveni oba oyagala oba toyagala. Omanyi waliwo okubeeraawo nga oyina obuyinza naye nga toyina kitiibwa. Kati General Museveni ayina obuyinza ne tayina kitiibwa, ayina obuyinza ne tayina bwagazi. Bobi Wine tayina ssente, Bobi Wine tayina mmundu, tayina ki naye ayina obwagazi. Obwagazi bumuwa ekitiibwa. Bino ebintu biri bibiri. Ssaabasajja Kabaka tayina buyinza naye ayagalwa, ayina ekitiibwa. General Museveni ayina emmundu, ayina ssente, ayina obuyinza naye tayagalwa. Ensi temwagala. Kakati ofundako n'okubeera nga toyina mmundu, toyina ssente naye ng'ensi ekwagala. Kuba tulabye ku nsi ng'edifendinga Bobi Wine nga tewali kyabasasula. Kakati njagala okkirize ku ebyo bye ntandise nabyo omanye nti Bobi Wine afuga Museveni. Mpuliriza we twogerera olunaku olwaleero ebintu byakaaye mu ssetteeserezo w'eggwanga Uganda. Naye nzikiriza nsooke mbabuuzeeko nzije tupirimpye oba tutinetine mu lugendo oluyinza okubeera olw'eddakiika nga 20 gokka. Nkimanyi agosobola okugagumiikiriza n'owuliriza ebyewuunyisa mu nsi. Nkugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu ono Mukama yamubikkako akasubi. Kanzije tutandikiraawo mbaanirizaako mwenna gye musinziira okuva mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course mbeera Sajjime muganda wange Cobbs. Enkuba erabike mutaataaganyizaamu tannaba kubeera ng'atuuka naye agenda kuba atwegattako essaawa yonna. Kale nno katugira tutambula ffe. Njagala kwebazaako bannayuganda abasinziira mu bitundu by'ensi eby'enjawulo awo Saudi Arabia, Qatar, Oman, Jordan nga gye musinziira okuba nga mukakkala by'emirimu. Mwebale kuyiiya. Manyi muliyo olw'ensonga entuufu, olw'ensonga ennambulukufu. Mwagenda kuyiiya okuzimba future, okuteekawo ebiseera by'omu maaso ebirungi. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abawe muganyulwe mu ntuuyo zammwe, ebivumo bifuuke olugero, amaziga g'oyitamu, obulumi bw'okoleramu enkya bufuuke essanyu lyogenda okunyumiza abalala nti Omuwarabu yankola bino naye alhamdulillah nina kino. So atubeebaza nnyo okubanga mufissawo n'akadde akatono ne muwuliriza emikutu gyaffe. Abali e Bungereza, abali mu ggwanga erya Canada, abali Oman, abali mu USA, bannange mbaagala nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kubeera nga ntandikirawo straight away. Mpuliriza olunaku lwabadde lwaggulo oludda oluwabula gavumenti mu ggwanga Uganda
nga lukulirwa Mathias Mpuuga Nsamba wabula tiyabadde mu lutuula luno wabaddewo omumyuka we Muwanga Kivumbi era nga naye ava mu kibiina kya National Unity Platform bakulembeddemu eddimo wano nno wetwolekedde nkulaga butya Bobi Wine bwazitowa ku General Museveni nyongera obbajjukiza Bobi Wine tabangako w'amagye Bobi Wine tabeerangako kintu kyonna yajjanga Munnayuganda n'ebimufudde ow'enjawulo bye tugenda nabyo okwogerako okutuuka okutiisa abasajja abalina olweje lw'emmundu baabo batandise n'okukusa ebyokulwanyisa eggwanga erya America lyavuddeyo ne likakasa nti Mwami Museveni alina ebyokulwanyisa byakukusa era nga America yasindise bambega abakambwe okakasa nga babizuula kakati ono abazinya oluguje abazinisa chachacha abatadde kakaliya tayina yadde yadde fumu kale Parliament yakuta omuliro olunaku olwajjo oluvannyuma lw'oludda oluvuganya gavumenti okuvaayo ne lugenda mu maaso n'okulaga obutali bumativu ku ngeri poliisi gyesabotaginga oba gyetaataaganyaamu enteekateeka ez'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti n'okusingira ddala ekibiina kya National Unity Platform bano baanokoddeyo ebyabaddewo ku lunaku olwokusatu yes ku independence yes independence yabaddewo Monday yes ebyabaddewo ku lunaku olwa Monday engeri Bobi Wine gyalemesebwamu okuba ng'akola enteekateeka ze ez'ekibiina bannabyabufuzi engeri gye bakwatibwamu mu Uganda Parliament olunaku olwajjo Justino omuliro gwayase era Muwanga Kivumbi yagenze maaso n'okuba nga ajja ku fulo ya Parliament n'atebolinga bulungi nnyo ensonga ye wabula eno speaker yaganye okuba nga agiwuliriza puliriza bino byonna bigenda maaso njagala katono nnyo tulabe ku katambi kano kakoleddwa BBS Terefina katusooke tukalabe bwe tukavaamu katono nnyo tusobole okuba nga tweyongerayo nkugambye ngenda kuwa ku nteekateeka bannayuganda abali mu UK ne bannayuganda mu America ze bateeseteese era ng'enteekateeka ezisooka mu ggwanga erya USA UK waliwo abatandika olunaku olwaleero okwekalakasa bagenda kwekalakasa ku ki ngenda kuba nga byonna mbikuwa kale nno kasooke tulaba akatambi kano bwe tukavaamu then nzije ate tusobole okuba nga tweyongerayo wayise na dakika 3 abadde mu bigere byakulira ab'oludda oluvuganya gavumenti omubaka Muwanga Kivumbi atandise nakulaga butali bumativu olw'engeri ebitongole ebikuumaddembe gye bizze birinnye eggere mu nkuŋŋaana z'ab'oludda oluvuganya gavumenti n'okusingira ddala eza NUP ng'onaanokoddeyo ebyo byabadde ekamookya. Yesterday, the offices of the National Unity Platform were not only sealed off, national leaders arrested from a Secretary General to a spokesperson and so many hundreds of our youth. Kivumbi yanokoddeyo Namulaya Kkooti etaputa ssemateeka bwe bituuka kuteekesa mu nkola etteeka erirungamya ku nkuŋŋaana erya Public Management Act mu bufunze POMA eyalambika ebitongole ebikuumaddembe ewaabwe birina okukoma era ng'ensonga ze zewagiddwa ne munnamateeka Asumaani Basalirwa. To the Constitutional Court, and the Constitutional Court overturned that provision as unconstitutional, giving powers of police to prohibit. Right Honorable Speaker, the government came here and made a Public Order Management Act, and a group of other civil society went to the Constitutional Court and overturned that provision. The police has no legal justification to stop any political party or any person from conducting business the way they want. This parliament, it's about 2 months ago. So even this parliament has made a pronouncement on that matter. Vumbi awadde Parliament obukwakkulizo bubiri okuli okuyita minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga abeeko byalamula ku ngeri poliisi gyekuttemu ensonga eno era ng'akakwakkulizo okwokubiri kabadde kakwekandagga kuva mu kisenge ekiteesebwamu. To this house without a very clear explanation from the other side, from the minister concerned,
about what is taking place because they are acting outside the law. Abadde mitambo gy'olutuula lunaku olwaleero era nga emumyuka wa sipiika Thomas Tayebwa tekulika kwakkulizo katuukiriza ekiviiriddeko ab'oludda oluvuganya gavumenti okwekandagga ne bafuluma ekisenge ekiteesebwamu. I will receive a statement from the minister now, or I lead my troops outside this chamber. So whoever is comfortable to sit and handle business should continue and handle business. Whoever is uncomfortable, otherwise I've made my request. Bano bategeeza nga batagenda kudda mabega era nga balangiridde kye bazzaako. Enkya tujja kutuula tusale pulaani we tutwengerayo nga ne leader wa opposition. N'olwekyo kyokola bw'oba odeployinze abasirikale 30 oleeta 50 olukuŋŋaana ne lugenda mu maaso nga deployment weeri. So si kugamba nti tufunye intelligence nti wagenda kubeerawo okumenya amateeka n'olusazaamu ekyo kkooti yakigaana. Abaka abalala abadde mu lutuula lunaku olwaleero bongedde okubaako bye balambuludde ku ekyo kikoleddwa leero. Abantu be bakutegula mu kusaba kwabaddeko Honorable Ssenyonyi memba wa Parliament. Katusuubye nti olunaku lw'enkya gavumenti ya Museveni yaleja n'etunnyonnyola gye yajja obuyinza okutandika okuyoola abaka ba Parliament ng'ababbi b'enkoko n'okusiba ebibiina by'obufuzi. Naye ate kakati ggwe aba pati ezimu obanyigiriza tobakkiriza kubaako kye bakola kyokka ate activities zennyini naawe okimanyi nti zirina okubaawo eza pati. Okutyoboola constitution kugenda mu maaso. Bannayuganda tebasobola tulaba nga tutudde mu kizimbe ekirina okukuuma constitution. Kino tukikoze okulaga bannayuganda n'okuyimirira awamu n'abo abali mu makomera abaasibiddwa abakubiddwa nga tebalina misango. Kulembeze babakutte abawagizi babakutte tesobola tula ono ng'aziifa ebintu biri nnomo so tufulumye nga twekalakasa nga tuwakanya ate tujja kuddayo nga tuli bakambwe. Debaddembe kutukiza no ne sipiika okubaako kyayogera oguddako sujja mukiza naye kubaako kyayogera. Okay, ako ke katambi tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo ate weesiba ku nnyanja ya bizibu Sheikh Ashraf waali okuyamba mukubire ku namba y'essimu gy'olabaawo mukwano gwange njagala tube nga tutambula tusobole okuba nga tumanya ebigenda maaso okwetooloola ensi yonna ne wano waka e Uganda. Mpuliriza njagala kutegeeza nti ku guno omulundi ababaka beekutte kitole ababaka beekutte kitole bw'otunuulira omubaka amanyiddwa nga Asumani Basalirwa wa kibiina kya Jema bw'otunuulira Ibrahim Ssemujjuŋŋanda wa kibiina kya FDC. So ng'oggyeko bano ababaka abeefuula mbu simanya bo bali independent bakagege abo bo tebasobodde kubanga oba oliawo balabika kuba n'abeekandaze naye ebibiina eby'enjawulo ku ludda oluvuganya gavumenti bonna baafulumye okusobola okulaga obutali bumativu n'engeri oba oliawo Kyagulanyi Ssentamu gyalemesebwa enteekateeka ze nga ekibiina ekiba kiteeseteese. So wano wentandikira okugamba nti amazima gali nti Bobi Wine si muntu wa bulijjo. Gwe lowoozaamu ssente ze batadde ku gavumenti zeetadde ku kusuula Bobi Wine ssente mpitirivu esasula babbulooga buli muntu eyali kyali wa Bobi Wine bwe baba tebaamugula yafa nga tebaamugula ate bwe bakugula tosirika bakulagira kumuvuma kumwataakinga era Bobi Wine musajja nti abantu bonna abajja bamwataakinga abajja bamuvuma talina gwaddamu kyokka twatunuulira n'abantu abamu nga bano basipapa sipapa yatuuka ekiseera n'agenda ekamwokya nakuba amasasi ku kitebe we twogerera ali munda ne kubamu ku bantu abalwanirira sipapa kwaliko Bobi Wine bwe yavaayo n'akola post n'agamba sipapa munnayuganda nga bannayuganda abalala abadeservinga eddembe lyabwe era yeetaaga okuwulirizibwa oba oliawo n'okulaba ng'afiibwako. Bannayuganda bangi of course bavaayo ne bareactinga ne bagamba naye Bobi Wine omusajja abeera akuvuma omusajja yajja n'ekamwokya n'akuba amasasi kyokka ate gw'odifendinga. So Bobi Wine alina kyatusomesa ng'abantu nti oli bwakukola obubi tomukola bubi, oli bwakukola obubi gwe mukole bulungi oba okitegeera. So newankubadde bamulwanyisiza ate abantu abandi badde bamuwagala
asigadde ali strong. Amazima gali nti Bobi Wine akuba General Museveni, amukube waka mu Uganda, amukuba ku nsi ya internet, amukuba ebweru w'eggwanga, amukuba mu buli ango, amukubye mbannaddiini. Ngenda kuleeta story. Museveni yagambye bannaddiini n'abakulembeze b'ennono bave mu byobufuzi, ne banaabivaamu batya, kubanga General Museveni akimanyi nti amawanga mangi agagudde nga bannaddiini bakulembeddemu, mangi agagudde nga bannaddiini bakulembeddemu. So kakati Bobi Wine alinga oba nkiyite kiwuka ki, alidde amadiini agatutteko Museveni. Ensi ya internet yagifuga, afuga ebweru w'eggwanga, afuga wano waka mu Uganda, kubanga akolola bukolozi gavumenti n'eyayamula. Akolola bukolozi General Museveni n'abulwa otula ekiro kiramba, ne batuulanga entuula oba oli awo. Nange Bobi Wine oba wavaawa. Naye njagala onzikirize tutunuleko mu nteekateeka namutaayika eziri mu kubangibwawo bannayuganda okuva mu nsi ez'enjawulo. Bannayuganda bangi batandise okubanga bateekawo okwegamba force ey'enjawulo, era nga njagala kutegeezako olunaku olw'eziri ennaku z'omwezi 11. Ennaku z'omwezi 11 bannayuganda abasangibwa munda mu ggwanga erya America bataddewo okwekalakasa kuula amalungi, era ng'okwekalakasa kuno mukwano gwange bakutadde mu kifo ekimanyiddwa nga Wilhelm Square, era nga bagambye Wilhelm Square bagenda gipaintinga black, yellow ne red. Kino nno kigenda kuyambako oboolyawo okusindika obubaka eri gavumenti y'eggwanga erya America, okusindika obubaka eri gavumenti y'eggwanga erya America n'abakulu oboolyawo n'amawanga amalala mu Europe oba mu western countries ezo mukwano gwange. Buno okwekalakasa kuno okw'emirembe kuteereddwawo bannayuganda bagendereddemu bino, bagamba nti mulekerawo kubanga mufinansinga dictator mu ngeri emu n'ogenda mu maaso n'okubeera nga balabisa n'okugjayo ebyo ebibi bya General Museveni byagenda akola bannayuganda oba bannansi. Baagala kwoleka gavumenti zino obubi Museveni n'ebyo ebikyamu byajja akola byabikkirira, era nga bateeseteese olunaku olwaleero okweyiwa leero ye 11 Okitoba. Yes, batuuse dda mu kifo era nga bategeezezza tugenda kuteekawo okwekalakasa okw'emirembe nga bagamba free all political prisoners. Bonna essaawa zigenda kubeera 4. Yes, zigenda kubeera ssaawa 4 we bagenda okubeera nga oboolyawo balaga obutali bumativu. Ssaawa 4 n'ekitundu bagenda kuba batandika okutuuka ku ssaawa 9 eyo. Yes, okutuuka ku ssaawa 9 awo bagenda kubeera nga mukwano gwange balaga obutali bumativu. Free all political prisoners, respect human rights, muwe ekitiibwa eddembe ly'obuntu. Kano n'akazito bakatwala ku gavumenti ya America esobole okuba ng'etegeera nti omuntu gwe basupportinga, omuntu gwe bafandinga, sente ze bamufandinga azikozesa mu kunyigiriza abantu na kuviolentinga human rights. Bagenda mu Wilhelm Square commissions muganda wange biri Bungereza olunaku biri wali mu America olunaku lwaleero. Kino kyenkulaze nti Bobi Wine akuba General Museveni left right center, amukuba mu buli ango watali abeerawo. Oba okitegeera nti bw'omulemesa okufuluma ennyumba waliwo abagenda okukola kyateekeddwa okukola. Era singa Mukama Katonda yakwata ba Bobi Wine nga singa abajjayo ba Bobi Wine abalala nga 25 n'abateeka mu Uganda eno, aya mwandiwulidde omuliro. Mu ngeri y'emu bwe tuba nga tukyali nga tuvudde ku bantu b'e Bungereza ate waliwo enteekateeka namutaayika. Enteekateeka eno nga yeeteekateekeddwa abawali mu ggwanga erya Bungereza. Ampuliriza,
enkya y'olunaku olwaleero ne bannayuganda okusinziira mu ggwanga erya Bungereza nabo bateeseteese okwekalakasa kuula amalungi kuno nga kugenda kubeera muganda wange nga kutandika nakwo ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 11 kuno kugenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 2 lujja kubeera lunaku lwa 5 omwezi guno gwennyini omwaka 2023 era nga bagamba bagenda kubeera ali ku King Charles St London SW1A 2AH oba okitegedde we bagenda okuba nga basinziira munange okutambula nga balaga obutali bumativu ku gavumenti ya Tibahabulwa Kaguta Museveni. Bano ab'Ebungereza bo bagamba ki? Bagamba ennaku z'omwezi 2 Okitoba guno gwennyini bagamba nti Foreign Commonwealth and Development Office wali ku Kings bayita Charles Street London bagenda kuba bateekawo okwekalakasa kuno nga kugenda kubeera ku mulamwa era nga nabo bagenda kukozesa bagenda ku paintinga black, yellow ne red nga bagamba bagenda kuyimirira ku lw'eddoboozi lyabo abatasobola kubanga beeyogerera. Bino bagendereddemu okulaga gavumenti y'eggwanga erya Bungereza nti mulekeraawo okwetaba mu nteekateeka zonna ne criminal regime eya General Museveni. Era nga bagamba nti oba oliawo bandibadde basaba okulaba ng'eggwanga erya Bungereza diwulira okwekalakasa kwabwe disale enkolagana oba lijjewo enkolagana wakati waabwe ne General Museveni, si n'eggwanga Uganda ne General Museveni. Kubanga nga bwe tukimanyi Bungereza eyina sennene ku Uganda nga ffenna tukimanyi nti twakolonizingibwa Bangereza era tuli under ndowooza England. So bano bagamba okwekalakasa kuno kugenda kubeera mu wano United Kingdom era bagenda kubeera nga basindika message oba gye twandise strong message. Bagenda kubeera basindika obubaka obukambwe naye ng'ate baagala gavumenti ya Bungereza ebutegeere bulungi. Ampuliriza bagamba nti tukooye okulaba bannaffe nga bafa battibwa bayisibwa ng'ebitagasa mu ggwanga tetukyasobola na kudda waka waffe because of government etta obusi etulugunya obutulugunya abantu. Gwe mwenna mpuliriza kino nno kigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 2 nga bwe nkugambye. Okwekalakasa kuno nga bwe nkugambye mu America kugenda kubeerayo olunaku lwaleero ate Bungereza kwo kugenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 2. Wabula ab'Ebungereza bagamba kino bayita buli munnayuganda oba buli munnayuganda mu nsi wonna w'oli oteekewo embeera eraga gavumenti gy'oli nti Uganda ekaaba musaayi. Awo bannange amaanyi ga Kyagulanyi we gali era ne wajjawo ekibuuzo wano naye nga sinaba kubuuza kibuuzo munzikirize nziremu mbategeeze nti wa vidiyo yaffe like eyakatwegattako mu ngeri emu genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Bingi bye tujja okuba nga tukutuusaako wano, bingi by'otajja kubeera ng'osubwa. Njagala wano okutandikira no mbagambe tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo nti ono ye Kyagulanyi amazima gali nti oyo ye Bobi Wine. Abalala bonna abazze bavuganya gavumenti bayinza okuba balina bye bataddewo naye Bobi Wine ataddewo essuula mpya. Era njagala mbabuulire Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza obutafuga Uganda, muntegeere bulungi, ayinza obutafuga Uganda naye asobola okusuula gavumenti ya Museveni. Ayinza obutafuga Uganda, ayinza obutabeerako pulezidenti wa Uganda ng'abalwanirizi b'eddembe bonna bwe bazze mu nsi naye asobola okusuula gavumenti ya mwami Museveni. Abalwanirizi b'eddembe bangi bazze bateekawo embeera mu gavumenti ez'enjawulo naye ebiseera ebisinga tebakulembedde mawanga naye ate basudde zi gavumenti. So Bobi Wine ayinza obutafuga Uganda
naye Bobi Wine asobola okusuula gavumenti ya mwami Museveni bulungi nnyo kubanga amazima gali nti alaze nti buli kimu akisobola. Njagala otunuulire Bobi Wine teri activities yonna ekkirizibwa akole. Nekinajjukirwa omukulu amanyiddwa nga retired Colonel Kizza Besigye yali ava South Africa, yali ava luddawa nga mu State House eyo wali olukuŋŋaana lw'abakulembeze ab'enjawulo okuva mawanga ag'enjawulo ne bakkiriza retired Colonel Kizza Besigye ayite ku luguudo lwe lumu. Era mujjukira waliwo n'emmotoka ya president gye bakuba amayinja, yali ya president waawa, naye era retired Colonel Kizza Besigye bamuleka ayitewo. Neggolooza ekyo kiyinza okukolebwa ku Bobi Wine, bayinza okikkiriza ng'okusaba obusabi wali ekamooca kwaganye. Bannange tujja kwongerezaako olundi kambateere wano tosinkane mukalala atakuumira mpeera abankuumire.